Hello. Kyekiganye namata badde ogamba ki? Beautiful okimanyi baatyo tekomeo yokka neno mukyalo etuukayo abantu bakumanyi banna. Mukyale wammwe nga wemanyiyo. Iye gwe kyolina omumanyi olina baspectator bangi eno. Nze kyenkola mbanyumiza life cycle yaffe nga tubadde tutambuzaamu obulamu obanyumiza biki? Byonna sina kyendekayo gwe kyolina omala buli kimu nkibagamba. Amanti tonyuma bya kisirusiru bino byobadde ng'okola ebyekisirusiru. Ebyekisiru bye birwa bino ebya biogas. Ate yosirikayo yadde n'ekimu naawe. Ebyo basinga oyagala. Gwe towulira nti biswaza. Kasiteera kiyamba ggwe. Gwe towulira nti biswaza. Gwe tolaba abantu kati olowooza bakubalamu amagezi bwe boyogera. Naye Tom kankuwe ku evidence olwaleero lukkayi. Oba okola ekintu tofa ku bantu kye boogera. Era nze sifa ku ekyo olina okwebalamu akatiibwa. Newama nfa ku monofole olinyala okutambula teri kirala. Bandekaamu. Ki ekiriwo? Tom neero mpise n'amata nziremu ku dribbling essimu ngiggyeko omanyi towulira. Kale princess ki ekiriwo? Oba abantu mwagala kyewali omukisa olabawo kizibu ekyo ekintu kyangu nnyo kiri circumstance. Osinze kati kyembadde ŋŋamba? Yogera mpulira. Bano abangamba mwe bakubira amasimu be bakubira oba gwe abakubira? Be bankubira naawe banneekunja nya ate nze nga nkuba essimu naawe princess ate abangamba nkugambe obeesonyiwe ove ku simu zaabwe. Ngaani abigambye ebyo naawe bonna beesoma bwesomye essaawa eno ssebo nze ndi municipal ya ku tiktok ndi kyabugagga gwetto. Kati gwolina kyotamanyi mwana? Tonsomesa. Obyokola weerabisa wekka. Kyemanyi naawe okimanyi sikyaswala nswaza buswaza. Aba nnoono. Ati nze nkubuulidde. Weeswaza. Wamafuna time management funa ebyokukola Tom. Amaiti family bava omu ku omu.